I'm looking a white man and serious man. She's gonna love me, serious love. I'm ready to take it to my husband, a white man, my parents. Yes, I'm ready to love her forever and ever. Ayagala kuzaala kufuna ku baby n'okufuna ku mwami ow'ekirooto kye. Amanya ntuba Namwanje Rosemary, nsinzidde Gomba. Namwanje beddira ki? Beddirango. Emyaka nina 3, nazaalibwa 93. Egomba wali abazadde bange, ate era nange wenkolera emirimu gyange egy'emikono nga kyalaani, fashion and design. Omwami omuzungu. Yes, omuzungu. Anasobola okundabirira mazima nga si buyaaye. Njagadde nkyuseemu. Abaddugavu babaddemu n'owulira ng'obakoye bakumenye mutima. Naye si bangi. Si bangi. Naye mbakooye, njagala nkyuseemu. Obalabalamu abaddugavu bakubeera nabo. Si bangi, omu yekka kuba ye taata abaana bange bennyina. Yes, nina abaana 3, balenzi 2, omuwala 1. Kiki ekyakwawula ne taata w'abaana ogamba bwe nagenda ku kyeyo bye yakola tebyali birungi. I'm called Namwanje Rosemary. I'm from Gomba. My work, I'm fashion design. I'm looking a white man and serious man. She's gonna love me, serious love. Serious love. So you're ready to love him? Yes, I'm ready to love you. If you're going to love me, serious love. I'm ready to love you. Why do you prefer the white man than black? A white man is a good man. He have true love. Yes, have a true love. If a white man love you, seriously loves you. You're not lying like a black man. Yes. So black men are liars? Yes. They are liars? Not too much. Someone. Not too much. I have 3 children, 2 boys, 1 girl. So I want a white man, 36 years, 37, 38, 39, 40. That's full stop. I'm going to love you forever and ever. No matter what, I'm going to fight. Omwami omuzungu, bwe naaba mufunye, nsuubiza ngenda mwagala, ate era mu buli mbeera nja kubeerawo naye. Njamulaga omukwano, njamwagalira famire ye, nange wanaaba yagadde famire yange, njamwaniriza mu famire yaffe. Njagala omwami nga talina mukyala, saagala competition. Yes, ensonga lwaki saagala kuvuganya n'abaddugavu, saagala competition. Njagala nnyo ebintu by'emirembe, njagala nnyo emirembe. Yes, ensonga lwaki sibeera mbiduula, sibeera mbiki, njagala nnyo emirembe bulamu bwange. Omwami omuzungu, njagala omwami omukristaayo, mu Adventist, omulokole n'omukatoliki, naye mwaniriza mu bulamu bwange. Bw'anaaba mwesigwa gye ndi. Laavu weeweesigwa. Kwesiga muno naye n'akwesiga. N'omanya ky'atayagala naye n'amanya ky'otayagala. Awo muba mugenda kukwatagana bulungi. Omukwano ki ekisinga okusanyusa? Njagala nnyo omwami n'amanya bye njagala, nange n'emanya by'atayagala. Saagala kusika nnyo muguwa. Omwami ayinza okuba ali ready okujja kibuga. Ki ebikunyiiza kubasa? Kati katugeze, saagala munyiwa sigala. Yes. Ekyo ky'okunywa ebirala kiri common naye sigala. Ate ekyo kyo si kirungi. Saagala mwami akuba nga mukubi. Saagala mwami ayomba, saagala mwami ng'alwana. Bamufunye ensobi mutuula ne mwogera ng'abantu abakulu. N'omanya ensobi yo, so obusungu si busuula ensi, si kubufuula ki ensonyi ate kulwana.
Nze saagala mwami nti mugagga nnyo bikiku ebintu bakola bikole. Naye saagala apangisa ate. Obuzigo nagubeeramu obuzibu bwag'omumanyi. Kakati nava ebweru nagala siguddamu. Saagala mwami apangisa obwaba ng'ali mu luumu emu naye nga ye. Yes, naye nga ye atapangisa. Saagala mwami apangisa. Kuba nange nalwanya nnyo ne nvaamu. Akyalinayo ku baana. Kasita abaana be baba si bakulu kusuuka ku bange. Yes. Omwana wange asooka emyaka 10, owokubiri ali 8, asembayo ali 6. Yes. Kati omwami osinga omufumiraga w'abaana oli n'akomawo n'amutowa. Simulinamu buzibu oyo mwami. Yoma ali bibi yawasa dayina n'omukyala. Waggyeko omukwano gw'ogenda okumuwa. Ki ekirala ky'obusuubiza ky'omugamba ekyamazima? Emmere gy'abaana alya era gye ngenda ng'omuteekateekera. Wabeere ne Buganda yokosa amatooke basoboka bagayize bagalya. Olitegeka n'alirya. Abazungu babaddemu obategeera ng'osaabana. Abazungu nabeerako nabo. Omuzungu kintu ky'ayagala mazima. Tayagala obulimba kubusabusa. Ayagala nnyo amazima. Abeera wamu naawe. So amazima naawe muli baluganda. Nja kubeera mu mazima. Bwe nasobola okugumiikiriza oli n'embeera ate ye n'andaga ekyamu. Naye ate ono nja kuwangaala naye. I'm ready to take it to my husband, a white man, my parents. Yes, I'm ready. Love her forever and ever. Code 074 60 94 51 6. 074 60 94 51 6. Ate omuddugavu wajja. Ng'alina olukundo lw'oyagala lwennyini. Nedda taata. Abeere nalwo. Kyawe. Abeere nalwo.